Ku TS Media yuji omukuto gusinga okuwa ebyamasanyu wano mu ggwanga Uganda nkwaniriza nate ne kugamba ebyamasanyu ebyeddekende byonna tubigaba byabufuzi byamasanyu byonna ffe tukuba kasavu kali ebyamasavu kitegeeza otya ebyamasanyu obitegeera ku kintu bino byamasanyu butugenda mu bivvulu ebivvulu n'abantu abamu baba bagenze kugira kubonaabona abategenze mu ssanyu bantu bangi bagenda mu bivvulu nga bazigenze kwejjako stress anti byamasanyu ate sanyu olwo libya sanyu eryo baba batutuye stress nze bamanya agenze kusanyuka batugende balwana n'okulwana sanga olinga yekuba ebikonde ate nanywa bbiya ate nga sente ze zimbunyabonya toya ku bantu gabonabona ne sente ze yazikoze n'azinywa nezitandika omumukasuka kati oyinza obbiyita ebyamasanyu nga kumbe byannaku umaru gemanya kyokka bogenda mu kyaki biba byannaku anti kati kubanga senga ogenda ku YouTube kuno katwala wali ewagundi ewa pasita Kayanja pasita Bugembe gyali eri enansana waliwo pasita wano pasita waffe omulala wano ku bbiri nabyo biba byamasanyu naye mu amasanyu mwagawunzika ne mulowooza nti amasanyu gategeeza obote mu church wadde Bible ga mujjanga we muli naye mu church abantu baba bagenze kuddako eri Mukama anti Mukama yalina essanyu kati gwe kikyotategeera essanyu ettuufu liri mu Mukama liri mu Allah liri mu Mukama liri mu Yesu Kristo liri eyo effe tumanyi nti ebyamasanyu byebino ebintu by'ensi nti tugeze ate biri mu essanyu liri ludda gavana kyakutte tugende tukubepate uliriza eri musasula ssente eno temusasula dde 10 kyakyo kimanyi oyingirira bwereere n'amabala agamu nnaku zo tuyingirira bwereere ate otuuka mulinga osasulirawo ate bbiya nekyakira tuwayo ekimu eky'ekkumi kijja lumu naye bbiya oyinza okunywa 4 bayinza okusaba ekimu eky'ekkumi emirundi 3 tibatya ate baba bakijja kuki Umaru gemanya ali ne muganda wange obote bigenda biti eyo ndi solid nnyo ebintu bingi ebitambula mu ggwanga Uganda oba obiraba bigende bitambule gwe kasofu fuba kulaba nti ebintu tebitambula naawe tebikutambulirako noba tebitambula naawe nebikutwala okitegedde olina okusigala ngaoli solid okitegedde sebitambula bitambule naye gwe sigala ngaoli ku mulamwago amasimu kati gafuuka ekizibu simu ki aba TikTok tobalaba nnaku zino babasiba olusibasirwa kuno najja nno bamalawo era ekinaddako kusiba TikTok yennyini naye bagikubeerera mu ggwanga Uganda kubanga tolaba tuli batugezesaamu ne bagisiba ennaku ezi wampulira amaziga ne tulaba ngenda okulaba nga abantu era basigala bassa balya banywa beebaka nga beeyaga tebalina mbeera yonna kitegeeza nti you can stay without it naye ekyo si kyekyo naye ekikulu kyabyo n'abantu bandiyize kubeera nti tebafugibwa mbeera embeera tebamalaawo nnyo mbeera bwekuyisukkako ng'osooka ogusala osigala ku mulamu Luwirayiti bamuzizaayo eruzira obadde oyagala afulume omusajja ebbanga lyebamusibyeko aboneredde limala litya alina abaana yakigambye omwana omutaali ebweru mwe abalina abaana gwawulira nti nno Luwirayiti mumuwa omwana we agende naye mukomera olaba kisaana anti kiyinza okuba tekisaana naye mmwe kyemukulembeza kyogamba omwana ye yamugamba avuma abantu mwana ayinza okuba siyamugamba Luwirayiti agamba akawunti kwe bagambira nti kweyasiiye anti kati bwe basiiye tekirina buzibu bakyanoonyereza okategedde bakyanoonyereza amateeka gajja kukola kye galina okukola otherwise ebyo byemukulembeza ekisinga nno obubi okimanyi mwe kwekukulembeza obusonga obunafu kasinga Luwirayiti yafa bufi omwana naye mwandimusse ne mumuziika naye omwana yandisigaddewo kati lwaki abeera mu kkomera mutandika okunyumya nga bw'alina abaana owaayi omwoyo gw'omwana guluma n'abaana bamisinga maama waabwe yes kati maama bw'oba oyagala abaana bo maama yenna ali eyo bw'oba oyagala abaana bo beera nabo balabirire fuba okulaba nti oconcentratinga nze ebigambo byayayogerayo Luwirayiti naye sisuubira nti alina n'abaana ebyaddala nze nalwawo okukitegeera nkitegedde kati nga bamusibye bw'alina n'abaana maama ne weeyisa bw'otyo ng'ovuma bamaama banno anti badde nkubuuza nti kati amasimu gafuuse ekizibu si kizibu ekizibu gw'obeera gwe simu tebanko kizibu olaba challenge gye mulina mwekwasa ebyo byatolodde
ne mulema okukkiriza amazima okitegedde mwekwasa bino ebyekoze ki ebitwetoolodde ne mugaana okukkiriza amazima tosobola kubeera nga gwe okoze omusango ate nowayiriza essimu eteegula essimu eteetekako data essimu eteekola ki buli kimu gwaba yakikola buli kimu tekuli ku ssimu okwo kigenda mu maaso nga si gwe wakikola kalwaki weekwasa essimu sinza okuba abantu bamumanyi munnaye oyo nonsense tolina nabiddamu kubirowoozaako awulira nti omwana wa Luwiraiti okubeera mu wabweru nga maama we ali munda bamumutwalire Luzira oba si kyo bakkirize nti Luwiraiti yakola misango gye tebagattamu baana ontegedde bulungi nnyo Luwiraiti yasinga okumanya okuzaala bwe kwali ng'azaala omwana we ontegedde bulungi nnyo kati egyo misango sanga egyo bw'oba omanyi olina abaana ate wandibadde weeyisana bulungi ko kati abaana obalaga kifaananyi ki maama waluwa maama ali mu kkomera akolayo ki bamusibira ki nga tebamusibidde kintu kyamagezi nti oba yali anoonya ssente zaaba zinandisasize nnyo Luwiraiti nti bambi mukazi wattu yali alina gy'agenza okuyiriba akasente ne bamukwatira eyo awo nandigambe yi bambi kuba nange njiriba okitegedde naye waliwo ebintu ebitono ennyo era ffenna tusobola okusibwa nange nsobola okusibwa naawe osobola okusibwa ne buli omu asobola okusibwa naye ekikulu kya byonna kiki ekikusibya okuvuma kati ebyo bintu bitono nnyo omumwa obumwa ne gukulema okontrolinga omumwa obumwa just omwago gwamulema okontrolinga just kubanga ffenna tunyiigira abantu gomanya abantu baba tukoze ebintu be bangi nga muntu amutunuulira bwoti nogakalira boona omusajja oba laba ono omukazi ng'osobola omugamba ebigambo byonna n'obijjayo abantu abamu tubamanyiiko n'ebintu bye batamanyi bo nga tubimanyi nnyo nga tubamanyiiko ebintu nga n'omala obyogera ensi ewaawaala naye si buli kyomanyi nti okyogera si buli lwonyiiga nti akamwako kuba akamwa tekalina kye kayinza kukola ku busungu ate abantu balina okukiyiga era nti ekimu ku bizibu ebisinga okuba ebinene is reverse of the word ekigambo kyogedde kiba kikoze eki kiba kigenza ate kiba kigumu nnyo ate gwokigambe yasigala alumwa gwe ne bw'otuwa ekisa n'okyerabira nti wakimugamba bagamba kyerabirwa muki mugambi obudde bwe bakigamba ye abeerawo ng'akiriko kati oli omulaba kukunyiigira ffe abantu batunyiigiranyiigira twabagamba ebigambo bakwati ekirungi nti ebigambo ebyo biba bituufu olumu biruma naye biba biki bituufu kati nekikuluma gw'oli waddembe ekikulume obudde buno basookaga amabebe kulu yasira Luwiraiti naye twamagakawo nate maga bebe kulu yavuddeyo n'agamba nti yakoze eki amusonyiye kati omuntu waba nga yali asibye ekisooka yali akola nsobi omusabe gugenda mu kooti gwe si gw'osonyiwa kooti yesonyiwa kooti eba erina okuba nga esonyiwa omuntu ekyokubiri nali era munyiigidde anko bebe senga bagenze ne basonyiwa omwana oyo omuntu tannaba kwetondera gwe lwaki omusonyiwa anti yagamba akawunti kubi emintu si ya Facebook ate yaga Facebook talinayo akawunti anti wuliriza ezo mboozi ontegedde ffe tetuwaabira akawunti tuwaabira muntu gwe akawunti walabyeko ng'eri Luzira era nakati ekyateekebwako kyenkugamba akawunti olaba yeyambadde uniform ya yero wagyeko ng'eyimiridde mu kooti omuntu ye muntu bawaabira muntu tebawaabira akawunti ebeera just accompaniment nga bono booli emmere ne bagamba bakuweyo ne ku butula bakuwe ne ku butula olyeko omutima guleme kupa kwa nnyo ontegedde naye tosobola kugamba nti obutula yemmere gyendidde leero bakubuuza ojja kwogera amazima ontegedde so just accompaniment ekikulu yeggwe because etteeka bwe liba likwata muntu ate likwata muntu oba ekitongole ate likwata okusinziira ku biriwo wakati for example osobola okuvuma omuntu nga takozeseza akawunti yonna n'omusanga busanzinga awo kati nga gondi tashoba omulabaawo n'okavumavuma olyoka omutandika n'akuwulira n'okakola bwoti ne kasitukaawo paka wa ku poliisi sajja kyankoze andesendi nti nga nekwatako sikyakola ki sikyewulira ontegedde era poliisi sebo gundi sajenti obaani nzize ontegedde nagwo guba musango guyingizibwa
ontegedde kubanga ekyo olusi oli osobola mukola. So account is not the issue. The issue is what was said by somebody. Fesiani kamwakani okulega senga agamba nti byali AI awo ate nsobola muwuliriza naye ki account is not an issue. Obote nga bwe tuli wano tuli mu mwezi ogw'okujjukira omugenzi yatufaako yali omuyimbi Nakinku Muze Radio era ng'ennaku z'omwezi lumu February ababadde Kagga babaddeyo naffe twabaddeyo eno abantu bangi abazze bamwogerako ebintu bingi gwe nga gwe ebiseera ebyo kyemmanyi Moses wamulabako gwe nga gwe oyinza mwogerako bigambo ki? Sina bimwogerako ebintu byonna bye twali tulina okwogera ku Moses byaggwayo. Tewakyali naye okuva yavaawo music wa Uganda naye yakyukamukko tetukyalina bawandiisi talina kye yakyusa mu music tetukyalina bawandiisi nga no talina kye yakyusa mu music yennyini abantu bajja attention ku music tetukyamufaako nnyo abantu just tebafaayo tebakyafa nnyo ku music oba sikyo ba musicians betwaze ba musicians baanafuwa ontegedde baanafuwa kubanga society nga bwegenda ekula ezzeemu ebintu bingi nnyo kati ebintu bingi bitutta abantu ne bava ku music ontegedde ne bamwesonyiya ne bagenda nga bamuvaako kubanga betuyita abayimbi tebayimba. Walabe luli Chosen Blood ng'ayambadde kanzu ate yayambadde bitete by'abasajja by'abakazi ekegedde kakati tebereza abantu ne mujja olwaleero ebintu ebikola music olwaleero federation evuga okusinga music yennyini omwaka guggwako nga tulabyekomu omuyimbi omu ayimbye Bebe Cool ndozaga yakyali serious ku music aleka naawe kati nsikugamba by'oyagala kuwulira kale nkugamba abantu bye balaba kubanga at the end of the day bajja kukugamba nti omusajja yayogedde mazima ontegedde omwaka guli gwonna oguweddeko tubuliddwamu yaddayo emyezi 2 kwesatu kyokka nazo zennyini nga bw'ozikwatako ogenda oziwulira nga tezituukanye na bulungi na mutindo ogenda owulira ennyimba eziyimbibwa gw'okutte gw'obba ontegedde ate nga hit song ontegedde naye bw'ogenda bw'olutunuulira n'olukompeyaringa n'ennyimba for example twabeera ne Bread and Butter nga lulimbo luliko kati those are all years different years oba abayiya be bakendeera anti kyenkugamba baanafuwa okyegedde baanafuwa so kati bw'ogenda tutunulira gw'okutega obba is a hit song oba was a hit song ne Bread and Butter was a hit song naye bw'otunulira Bread and Butter bw'omukuba olwaleero era ozina gw'okutega obba era naye waali ontegedde bano bonna bayimbi era bonna babaddeko ne hit song but does it really reflect what we want as consumers kuba ffe tuli ba consumers tuli bawuliriza ba music ffe twabeeranga luli nga tukaayana bannange Bobi Wine nga enaalesi Bebe Cool eri n'aleeta Chameleone n'aleeta okyegedde ogenda okuwulira mu bandi bamisaki ne baleeta ogenda okuwulira bagundi Geoffrey Utaya n'aleeta ogenda owulira Shiba n'aleeta gundi naye gundi we omukazi aleese dansol ice cream awo kati ng'owulira music nga buli gw'okutte naawe ddala okakasa nti gw'okutte gwe nkoze ki naye kati ekyo kikyasoboka kyekibuuzo okategedde kikyasoboka kati kitegeeza ki nti abayimbi baanafuwa kubanga abayimbi abasinga bajja wano nga bazze kujjawo bannaabwe abalala bajja balina bye beegomba abalala bajja n'ebirowoozo omanyi nze ntera okugamba abantu ku kintu kya music nti music bw'oyingira endongo ekikuleese kyotandika nakyo kyofuna mu ndongo
muntegedde kyotandika nakyo n'ogamba nti nze ekindese mu ndongo nzize kulwanyisa Umaru njagala ndage Umaru nti ate nze ndi muyimbi owanna maddala okyegedde era omaliriza omulaze n'oyitaawo bw'ojja mu ndongoze kakasaamu bakazi ogamba nti nze ako katasha ako kaneefuulira kakageze ngenda kakuba eŋŋoma wekatakkiriza ngenda kakuba eŋŋoma kagenda kakasa era omaliza katasha omaze okukalya ngozeeyo kituufu nnyo gye wali olina okubeera kubanga ekigendererwa kyo kikoze ki waliwo abantu abamu bambi nga zze mu ndongo ng'akyamazima yagala kwebakako n'abakazi ontegedde ng'endongo agikuba naye ng'agamba mwana obuwala butuzimba nnyo wala mukima omwana butuzimba obwo obwana nga ekyagala kwebakako n'abakazi era ogenda omulabanga buli lunaku asula n'ono n'asula n'oli aba TV bonna n'asooka n'abayitamu n'asooka n'agenda ebbaala n'abeera ayinza okubeera bati mu bbaala bw'ati ng'ayimiridde bw'ati naye ng'abakazi bonna bali awo nga 25 bonna nga bonna abatadde wano bali mu nsawo okyegedde kakati bwebanga ekyo kyewakima mu music era okifuna kati waliwo abalala bakimamu ssente ng'oli agamba ngenda kufa nno n'omuntu ku kintu ky'ensimbi ngenda fa n'omuntu promota yenazanyira mu ssente zange ngenda fa n'omuntu ajja kumpulira era abantu abamu bazifunye waliwo abalala nga yayagala kuzimba ku nnyumba yayagala kusoka mu apartment ye Munyonyo nga yagisulamu era kati nga yavaayo e Munyonyo nadda gyalina okubeera okyegedde so kati ekikuleeta mu ndongo bakamiliyoni bwe baali bajja mu ndongo bajja kuyimba ebirala byonna bizze buzire bibatomera ne bajja kukola ki kuyimba nakubeera bakabi gwe obwakabi oyinza obujja ku Kamiiri atosobola bumujjako oyinza obujja ku Bebe oyinza obujja ku Bobby okyegedde ate nti bo bajja bagambye tusimbudde kuba bakabi era kyobola nti olutalo lwabeeranga mwani asinga bwe beekubangayo ebikondo 2-3 ng'oli ayingira studio ng'afulumya eŋŋoma ontegedde buli kimu bakiyimbako kutuwa ne ku famire zaabwe okyegedde tebalina kye batayimbako naye gwoza baali tebasobola kwesanga ne beekubira ku TikTok baali tebasobola kukola Facebook live ne beevumira okwo lwaki tebakikola kubanga ekyabaleeta nze nkugambe nti ekikujja ewammwe mu kyalo kyekiki nojja e Kampala oba novaawa ekikuleeta bino biringa byagenda bweru waliwo abantu bagenda ebweru n'avaayo nga talina kyalina ne bagamba ekyeyo kyamusala gundi ekyeyo kyamusala ne wabawo abagendayo n'akomawo nga don ontegedde nga yazikwata azirina goloza kiva kuki waliwo abagenda ebweru nga ye agenze kunyumirwa muzira oba n'atuuka eyo n'agetinga doing it with other things atuuse eyo ate abakazi abazungu bamusanyusa ate oluzaala mukazi omuzungu ate bigenda okugiraawo mbw ate kati child fund simanya ate child support ogenda omaliriza nga yavuwadde agenda okudda eno ewammwe egguluddene nga talina kyalina alinga emmese y'omu kkanisa okyegedde kakati naye tekimugjaako kuba nti yali bweru kati nabano n'endongo bwetyo bweri ti endongo yabazitowako endongo yakola ki yabazitowako mwayingira mu ndongo temukimu kye mwagala kyovula nti oli ayingira endongo leero akubayo ennyimba ezakabi anayingira ebisiyaga n'omubuuza bwe wali oyagala bisiyaga oba wali oyagala ndongo nalinzekuba bantu ndongo kati ki ekikuyingiza mu bisiyaga era kwegattako ssente muneekubanga abasinga bagaba busiru lack of that sense of direction nti bwe mba mbadde ngenda kujja kalanda ate lwaki nsanga waliwo omuntu n'antwala eri nampugula that's the point nti gwe bamusician olwaleero gwe boŋŋamba bajja wano nga bazze kukola kikuyimba kusulako Munyonyo era oli ayingira endongo nga azze kuyimba anti nkugambye abantu bangi bayingira endongo nga tazze ku ndongo alina ennaku ye ayagala kulizulako ayagala kuvugako mu motoka eyakabi kati bw'asanga nze nga nvuga hama yange ng'abuukira hama taddamu kubirowoozaako bye byamuleeta ebiragalalagala bino akye nkugamba wajja kukola ki wajja mu ndongo wajja mu biragalalagala kubanga Grace Kan twamulabyekawo nga balajana ssente za lihabu ate mumuweeyo akasente ate biki anti byebyo nkugambye muva ku mulamwa abayimbi mmwe
gwe bwoba ogenda okutandika okuyimba tegeera kyoyagala kukola togenda mu ndongo ng'oyagala kuggulamu nnyumba kubanga eyinza okugaana ontegedde gwe genda mu ndongo ogenze kubeera kuyimba nakuba waakabi ebiralo nabijja kujjirako kuba n'ennyumba bayinza okuwa empe bw'obeera owakabi n'ennyumba oli ayinza ogikuwa obwinaga nkuwadde ennyumba yiiyo genda weeyagale kituufu nnyo ontegedde naye ate bw'oba osazeewo nti ngenda gijja mu kuyimba okimanyi nti oyinza okuyimbira emyaka 10 n'obulwa emiliyoni eziwera 2 ku akawunti kisoboka so kati gwe kola kyolina okukola kiddayo ku personal responsibility and what the accountability gwe kola kyolina okukola ki bw'oba ffe twagenda okukutegeera nti tuyimbire nze nabeera mu theatre emyaka n'emyaka okitegedde era nakola theatre yokka era bwe namala ogikola bwe nagiwamu ka break nali sina sente zenfunyemu naye ate nga ntaddemu ezange nnyingi ontegedde naye ate namaliriza nfunyemu ate ebirala ebinene bisinga era tebakulimba nti waliwo eyali tebakulimbayo yadde akatono nti waliwo ekika ky'essente kyetwalabako mu theatre naye ate theatre yeyatuwa beesi y'okufuna ssente endala okitegedde kakati ne ba musicians bwe batyo nti ba musicians abakiitinze music tebamufunyemu gwoloza abagundi bakyayimba nnyo ba Mr. Semakula papa Mr. kyakyayimba nnyo tebakyayimba nnyo talina ssente sente zawe bazirina munaku sente zawe bazirina kubanga yategeera nti babugundi tunuulira Ronald Mayinja balina ssente zaabwe bazirina ssente zaabwe entuufu kubanga lwaki ekisooka yayimba nti investment esooka alina ennyimba ze ennyingi ate nga zonna nti nungi ne bwaki ekyangabo ekyazikuma kyabwanaka kangende mayimbire amaliriza akubye ekisaawe n'akiyuza ontegedde kuba kati gwe batunuulira gundi luli yakola ekivulu mwami Sebata ow'Ekakuutu Lutaya mwami honorable Geoffrey Lutaya yakola ekivulu ekyali very successful ku Serena ku Sheraton Hotel naye gwe omanyi lwaki wano yalina music yali muyimbi kati nga Katonda atamuwadde audience endala esobola osasula obukadde obutaano nga tebugirumiddwa kituufu bazze kuwagira colleague ontegedde bulungi kati ebyo abantu baffe bano kibi nnyo nti ate bino ffe tubyogera bandibaddewo abalala babyogera kuba ffe people don't respect our words mwogera bwogezi because kati nze oli atunula naga kati gwe wayimba wayogera ontegedde but I mean experience gye tulabyeko tulabye ku bayimbi abagwa n'abasituka n'abayimirira n'abawangaala n'ababeerawo tubadde tujja tubalaba siri muyimbi but I will tell you abayimbi ekizibu kyabwe kifaanaganira ddala naffe abalimi n'abalunzi neki ne buli omu oteekeddwa okufokasinga kubanga era abayimbi abasinga abalimi mwaba bawagira. This is just a principle of focus. Oyagala ki otegedde kiki kyoyagala, you focus on that ontegedde. Kati bano bakola ensobi ne bafokasinga ku bintu ebya bulijjo, no focusinga ku basic needs. Otoyinza focusinga kugula ngatto, ekyo kijja buzi automatically kyomuyimbi alina okwambala engatto ki eyakabi ontegedde. No focusinga ku nyumba, omuyimbi kyobola nti ffe twagiranga bebe kulu we twabeeranga ne bebe nga yegundi waffe actually nakati naye luli edda baali bamujerega nnyo kubanga buli omu yakizula nti bebe kulu mugagga ne luli baali bagamba we munaku talina mulabe lele tasobola nagira simanyi biki, ne bamujerega byonna ne bamukubamu n'ennyimba but he was very focused. N'abagamba nze Omuna Uganda mmanyi bebe kulu
ngamba kubendongo Bebe Cool bamunenyanga n'omunenya okuinvestinga mu ndongo kya ayimba bikyateka sajja tategeera butegeeza oyo okwata otya miliyoni bweziti n'oziteeka mu video ng'ate osobola to speak buli omuntu akkiriza nti Bebe Cool was right okuinvestinga mu ndongo ye paka olwaleero essaawa eno bw'oba onoonya alubamu esinza okukuba mu East Africa onoonya break the what the chain gwe gwomanyi oyinza okuba tokiwulira oyinza okuba kiruma oyinza okuba tokyagala obatole omusajja waasiba wuliriza ati mugambe wuliriza atasiba buli omu asiba kamanyiiro Bebe Cool talina muntu gwe yali asibye lwa kirowoozo kye asiba muntu amumanyidde ontegedde nze emirundi mingi Uncle Bebe oyo tulina we tutakkiriziganyizza but respectfully sisobola kuyisa kigambo mukama kale kimuvuma oba kimuvoola but I will tell him nga bwe namugambye kwekyo ekiwala kyani kigundi Luwirayiti ne mugamba ensobi gye wasinza okukola kwekera ku makya n'ogamba mu musonyiye ndefunyako obuntu tebubeera ku sayidi emu bulina kuba sayidi zombi nze tonnaneetondera ate kati nze nkusonyiwa kuki ebyo byonyumya erabika famire yagenzeyo neyogeramu naye maybe if that is erabika famire yasituse negera neyogeramu naye Bebe Cool gwe mmanyi talimba yandibadde ekyakyogera tinayogedde ne famire alabika ne famire ye kubanga jjukira kubanga bawoli DJ ate era DJ kuba anti kyenkugamba nti bwe kiba bwe kityo it is a different story however era nakyo sikikkiririzaamu lwaki guluma yaguzza enjoka teruma egundi enziku teruma kundi eruma nsolobotto ontegedde wayojyabeko ng'eruma ekundi eruma nsolobotto bwe kiri ontegedde kuba guluma yakola ki yaguzza kakati gwe kyekikulowoozesa nti gwogenda kuvumanga nga famire yo n'abalala bebakwegayiririrako naawe biri mosful ogambe bannange ebigambo byansimatu batukola ensobi kituufu si kyamagezi gwe kulowooza nti nze I was right keera ku makyo bagamba naye kyanzitowako ng'omukazi ebigambo byenayogera byali byange naye saba kunsonyiwa bino birala byokwegaana obisobola bikola naye for peace noyisaamu ka message wansi eno nekiggwa nemulema kwesiba nnyo naye kati namulalu bamutwala ate bawaza yala bedezo kijja kuggwa oli mulalu kijja kuggwa gwe oli munda kakinaggwa kiti gwakimala oli munda owayi twanominatingiddwa mu Grammy omulundi ogwokubiri mwe baani Kennedy Kenzo wabagenze kitegeza akyekidde Uganda yonna bannayuganda ffenna ezo awaadi zammwe ezo awaadi zammwe omukulu bamunominatinze tekyakusanyusiza nedda si buzibu nkugambe bamunominating lwakuba nti bagitutteko awaadi teko South Africa agitutte anti wuliriza ebyo bya bulijjo awaadi twazifunako sikyo nezikyusa ki era toli kyamanzi kyakyusa naye kali kitegeeza tuba tetukoze bulungi kimala oba tetulina record label zetugamba nti zituyambyeko kupushinga music waffe nedda music yajja kubaawo lwakuba nti mwe mwagala buli kimu mukirabe ku mulembe gwammwe kyabulabe nnyo okulowooza nti omulembe gwe gusemba music akyakula anaakula ddi gwe ojja nakufa omuleke ng'akula anaakula ddi nga kati obote ennyimba ze bakuba ennaku zino kwekenyo ŋŋambe tizikyawangalako anti eno era waliwo kye bayita era okyegedde fe abalimi waliwo lwosimba n'olaba nga emmwanyi yeetibwa butibyeti okyegedde kyokka ate neetuuka ekiseera neekola ki neyeekubamuko kubanga oluusi enkuba egaanye omusana gwakise nnyo ezeemu akawuka ebintu bwe bityo batireetera eddamu neekola ki eddamu nebalabuto kati ekyo olina otegeera nti systems oba ebintu ebifaanana bwe bityo
kati nga music asanze ebizibu bingi nnyo okyegedde on its journey asanze ebizibu bingi naye gwe kyetukusaba teekako ettafaali lyosirike gwe don't compromise okyegedde igwe because gwe obanga oli musician towemula toyimba biyimba byakuwemula bantu oye yimbe nyimbe zinagattako nti olwaleero ne bwokuba oluyimba lwa Mr. Semakulu olwawangula award of the year eya gundi eya Palm Awards ogijjukira kankutendereze ssebo omutonzi ali waggulu eyanzi nsiimye katonda wange nti ne bw'omala emyaka 105 lujja sigala lweru olujja kusigala lukola sensi terugenda kukyukako wadde naye munnange bw'obanga wayimba oluyimba nga baluyita enkudi mweri olwa muganda wange yaleese nno olupya oluwulidde ekisododo bisimanyi byani kati munnange nze mukwano gwange era mwagala nnyo akimanyi liri pazo okyegedde era nze omu ku baamulwanirira nga gundi amutwala owawuma gundi fina masanyalaze walaye twamubuuza byeyayimbanga ebimwe nga tetaffe tetwabitegeera so twamuli bubi bombi abo bakwano baye naye era it's the same thing okyegedde nti ebbanga nga liyiseewo ogenda kunnyonnyola otya okategedde so si buzibu ekibuuzo kiri kimu how are you going to explain nga ebbanga liyiseewo emyaka nga meka 2 ogenda kunnyonnyola otya nnyonnyola oba oluyimba lwatutte mu Grammy temulumanyi bumanya anti kakati bulijjo omuntu yenna n'abaako kyakola atandikira gy'abeera okitegedde bulijjo omuntu n'abaako kyakola atandikira kyakola ki gy'abeera oba gyawangaalira si gye bamuzaala naye gyakola ki gyawangaalira gyawangaalira oba gy'abeera ontegedde kakati gwe bw'oba ombuuza nti sirumanyi nyinza okugamba kituufu sirumanyi lwaki olwo lwesitamanyi oba lwaki olulala nalumanya oba si kyo byonna ebyo byonna bituufu okyegedde naye oba oli awo tekijjaawo kuba nti tetukoze kimala tekikijjaawo tukyabulamu tetukoze kimala tetumaketinze music waffe bulungi because marketing ne branding nabyo bikulu wano actually kankubuuza kino nakino ekibuuzo wano mugala tuna record label mmeka ze tugamba nti zino ndowooza kati nga record label katulina Gargamel International ese record label mwinamu bayimbi ki it's a record label uliriza kati wano oboti wano mugala tuna record label muswanza ave uliriza the number of the members in the record label is not the issue. The record label. Kati ekibuuzo kiwandiziza ku ekyo nti record label zikoze eki ziyambye eki azikoze eki ontegedde kyengezaako kugamba because ba Akon bonna balina records labels bani era tuzirabye nga zipushinze zipushinze naye kati ng'oggyeko Akon record label ye yapushinga ani omulala singa Akon tewali mulala kyenkugamba kale tutunulire ya Ricky Ross tewabadde nnyo kati tutunulire 50 Cent bagundi bano bona gundi Shin Combs PDD chichichi kati the idea is simple record labels tuzirina naye oba oli awo byonna ebyo tukyabiyiga kubanga ne Eagles record label ne Eagles production togiyita sewe yakusaaga tulina Golden tulina Cream production those are all record labels naye zikoze ekimala oba ozayawo zipushinze ekimala oba balina ebirooto byabwe bebabadde bamaliriza nti oli bwe yayingira record label yayanoonya nnyumba bwe yagifuna n'abita kubanga kati kankugamba ekigambo bw'okimanyi ebimu ku byasasisa Eagles production was simply being that they were too good
nsonga z'okuyimba baali balungi mu byonna ontegedde nti balungibwa ne basukka wekiina okukoma nga bayimbi bonna bamaanyi bweyogera ku mayinja top bweyogera ku misaki topes aluna mubiru top Geoffrey Lutaya top tudde ku bakazi ayirinda mubiru Catherine top kusaasira kakati ekyo kyokka Kyasula record label. The idea is simple then. Are we ready for these things to be together or be together? How do we mitigate how do we mitigate bisoboka bityo okubeera nga biki nti gwomanyi kitegeeza okuba nti no ekikusudde kubeera wakabi nnyo ate nakyo kiba kibi nnyo because bonna baali bakabi nga ne batuuka ku level nga buli omu alina okukwata ekkuba atambula akole ki agende okategedde nga they are too good buli omu omutunira nga they are all good kati nga balina parting ways nti bannange buli omu atandika omukululo buli omu atandike era gundi yasooka oyo ono wa gundi wa H&M aluna mubiru nagenda nakola cream muntegedde kyokka naye era nemuzitowako lwebyo kati those are all record labels so tosagamba nti tutira record tosobola kugera ku Swangiza Avenue ne weerabira nti twalinako Eagles Production oba osaaga so ekikulu si kyabameka abalimu nga bamemba oba nga abantu abakifunyemu ekikulu kyakutegeera nti weeziri zikoze kuba Lion Island sebo togisaagisa era ne gwe wasoose okumbuuza wano bamuzaala mu Lion Island ontegedde gwotendereza yali muyimbi wakabi nnyo radio yazaalibwa mu Lion Island ontegedde kati ffe tulina characters bweziti characters tulina nti tuddira record labels ne tuzifuula groups ate otegedde tuzifuula otegedde kati ne zirema okukola ki okukola omulimu gwazo obulungi zifuna abaluzirwanyisa Firebase yaliwo togijjukira kati Firebase ogiraba nga tulina Gargamel International kategedde bulungi nnyo kakati omuwagizi wa Gargamel tusobola kuyingira Firebase kubako kyakolayo kintu kyonna kati nti olwokuba ebintu ebimu tubadde tujja tubiyiga buyizi it's just a question of time naye mmwe obuzibu bwammwe kwagala kulaba ku buli kintu kyonna buli kintu mwagala guno omulembe gwammwe guno omulembe gwammwe banne guno omulembe gwanjawulo gwomanyi nti guno omulembe gwe gulimu buli muntu nga yagala obeerako pulezidenti anti abantu bekiririzi kubako kiririzi bwe nali nsoma history twasoma ku musajja bali bamuyita Napoleon Bonaparte ekimu ku bizibu ebyamuleetera okugwa yali too ambitious ng'awulira buli kimu akisobola okategedde yali too ambitious omanyi omuntu abeerawo nga bwe tuli wano ng'alaba eri ennyumba ziri ziyinza ofuuka zonna ezize nalaba kisenga so kiyitamu nalaba tegedde he was too ambitious kakati kati ekyo kikyamu tekiri herese okwekiririzaamu buli kintu kyonna kiba ne limiti keba emmotoka era bakugamba nti togisukka 220 ontegedde kyokka tinosalayo 360 kyokka ali n'ey'18 gyeri kati waliyo n'ey'20 kati ne trakita ku faamu trakita edduka omanyi sipiidi z'edduka ati olina okutegeera nti what are my boundaries and limits koze ekyo kyekiyinza okuleeta sanite mu bantu kyekiyinza okuleeta sanite mu industry ya music kyekiyinza okuleeta ebyo byonna the limits ne mutegeera nti machazi ndi muyimbi nnyo naye nyingira mu kisododo kinkola kitya machazi nyimba ate nakyera nakyo muleme okiteekako obudde
because what is international? Ati international cheza ka tuba tugoba market ya siyonna. Yes, mugoba market ya siyonna. Bwaga Nigeria bamutegera bana. Tuleke bibekulu ne Baraka batuyambe kaawo. Kubanga mu America wali abayimbi bangi naye omanyiko 50 cent Ekoni ochegedde ne bangi abakuba nate wali kulokolevo ochegedde so ogwo simu limu gwa feffenna nti fenna tuduke ku ekyo because awo tujja losing focus. Tuleke bebe akwatagane ne Baraka Joshua bagire bakwatagane mu awogire lilipa za ingire ekyazanga abakuba bekyazanga abakuba babatuleetere eno bwati bakisododonga babaleta bwati abalete mugagabe ne mukuyigga ne bwe tuba tuyigga mukuyigga olekawo passage bwe mutegeero ne mutegeero ochegedde kati nomanya nti kati tuzijjeri tuzireeta wa eno kakati ozireta ozikuŋŋaanya oti mu bisododo mu biki wezigwera mu kitimba olwo oba oli ku muki ku mulamwa naye bw'otandika okulowooza ati nno ojja kuyigga oti bw'oyigga oti buli omu agenda international tuyinza omumaliriza nga tupayinze more attention kubanga kugambye international enyuma nnyo ng'omaze okunnyikiza loko kaki ekyo tulina okukola mu ebyo nabyo okulaba nga omuyimbi waffe owawano atuuka akadde nga naye mu butuufu waliwo ebintu ebirungi bye mwali muleese naye ne mubyonoona. tulina kibiina bakiyita WUMA, Uganda Musician Association n'ebirala bingi naye gwemanyi byeyagala okwogera tebirina makulu. WUMA yava mu federation kasasiro ulira badde nkugamba ebyo byonna tebikola kuba kati gwe ku federation okuleka okugenda nga bambadde ebiteeteeyi kiki kyenyini federation kyeyambye music okukula tekiriiwo ebakoledde saako bagala okwewolangayo sente nga beekulaakulanye. ate lwaki beekulaakulanye ekigero bakulaakulanya music waabwe mufo kye bakolera saako ebakolera studio ez'obwereere kuba kati togenda sente ezo bwoziwa omuyimbi agenda kulunda nkoko mbizi nte kiki kuinvestinga mu music tabitibasa kuzinvestingamu balina ennaku yaabwe balina ennaku yaabwe mubawe mukole studio nga tabbu abayimbi bonna bagende bakole kubanga era ekitwala sente z'omuyimbi kukola music ekitwala sente z'omuyimbi byebyo kola audio mulungi biki kati gwe bibakolere naye mbadde nkwa nti bino birimu obubibbi naye kati eyo WUMA byowulira simanyi byani byowulira ebyo bandibadde batereeza oba ne tukola kituyita naye njogako n'omunageri omu munageri oyo balina ebizibu nga betulina for very long time omanye nti olwaleero Nigeria efulumya amafuta balina amafuta naye gwe kimanyi nti ate art industry yaabwe bawa sente nyingi nnyo singa firimu biki ebyo biyitirivu. Issue yange then egamba etya nti tukwate tukole kyetuyita oba art council gundi mukwano gwa yali agiyita ministry yali ayagala ministry yaki ya art kyali kirungi mu mpulira naye kiyinza okuba tekyali kya nkizo nnyo era tekijja kuyambanya kuba kyali kijja just wa minister n'abalala abayaaye okubba n'okwegaggawaza naye ndowooza twandibadde tukola art council the National Council of the Arts nga bw'olaba National Council of Sports bw'okimanyi nti nno olwaleero mu sports Uganda teri bulungi naye teri bubi nnyo ng'ate ffe aba art bw'okimanyi nti nno sports for example tosobola keera ku maca n'ogamba nti nakoze ttiimu y'omupiira tosobola keera bukeezi waliwo emitendera gy'oyitamu okukola ttiimu y'omupiira ekituufu waliwo certificates zeweetaaga
waliwo ebintu bingi awo ekitali mu art. Oli akeera ku makya ne bagamba nti oyo muyimbi yazze mupya mubi akuba kati ebyo biri awo. Ekirala National Council, lwaki erina kuba National Council nti ng'einvolvinga everybody? Katubadde n'olutalo mu campaign omwo olwa ani agenda okuyimbira mu campaign, simanyireko artist simanyani twabawulirawo Kenzo Bebeku ne mulyoka mweyuzayuza timu ne mutemamu ebiwayi kubanga bonna abaali babyogera. Kati eyaleeta ekyabantu ba local artist bayimbire mu local areas zaabwe ye yali atunuulidde ekyo, naye teyatunuulira kifaananyi kinene kya campaign nti ono yakuwadde omulimu gw'okukuba campaign yayagala kalulu tazze kulaakulanya bitone. Kati gwe funa budget y'okukulaakulanya ebitone, naye ono yazze kunoonya kalulu, ayagala the best. Katosobola kuleeta ka miliyoni nga ku kyalo kuliko n'omukubi walaga omulala ne bamuwuliriza, ontegedde? After all ono ka miliyoni wadde basasula sente mpitirivu omulaba oli babeera naye buli lunaku ku luddo, tewali nsonga yonna ekuweesa kalulu. So nga ate wano oli yagambanga nti balese ne kamiiri, ontegedde? So ekyo kyali political, kyali kyetaaga omuntu okuchannalizinga internally, naye olwokuba nti bambi ate era Eddy Kenzo ayinza okuba tali political nnyo nga kyamulema okutegeera amangu. Mwakomekereza mweyuzayuziza? Tetwakomezanga tweyuzayuziza, twakomekereza buli omu akoze ebibye, naye bwe yakola ebibye kyekyakola impact. Waliwo omuyimbi gw'omanyi yayimba mu loko yayimba ennyo kusinga Kamiliyoni? Nga tewali. Kusinga Ragadi, kusinga Bebeku, tewali. Kusinga ani? Nti at the end of the day okusinga Catherine Kusasa, okusinga Stasha. Ne Stasha mwamusoza w'ekibiina n'agenda nammwe abayimbi. Exactly, kubanga twali tumaze okukola ekintu ekigazi. So ebyo byali political nga bigumu nnyo, abantu abatategeera baali tebasobola bitegeera. Kyova olaba byabakalubiriza ne balowooza nti tubalwanyisa, but we were not fighting anybody. We were making sense for the candidate era tuwadde omulimu. Because at the end of the day that was the deal. The deal was kusanyusa bantu be bayise ku bya politics, so si bantu be, so si kukozesa bantu be kupromotinga byaffe, ontegedde? So kati kyali political nga kyetaaga omuntu okugyefumitirizaako. So awo ekyo bwe kyaggwera naye endongo efuuse endongo. Naye omusajja ye mutumusimeko okubanga ali nominated. Buli omu kyayagala at least olina erinnya nawe lituuka ebutuusi. Namwe kebera alubamu yamwe bakubanga yadde yatuuseyo gyandibadde kyanjawulo nnyo. Si buli omuntu ayagala kubeera nominated, ate si ye goolo, ontegedde? Gwolina otegeera nti awards zino zonna ziriko kye bayita application. You apply, ontegedde? You apply, oba ezimu ziriko nomination, be nominated. Ontegedde? Gavumenti terina ttiimu esobola kunominatinga nnyimba mu anti kati kye ndi mu kwebuuza nti gundi ezisinga wano anti teziyina bezigamba nti tukolagana na bano. Artisti wammwe mumanya, management emanya waliwo ebintu ebimu ebiyinza odistractinga projects, ontegedde? Ebiyinza odistractinga what? Projects. Kubanga Bebekulu yatuukako ekiseera n'atandika okugaana award. Wakiwulirako? Lwaki ozayazigaananga? Nga yaga teziri fair. Tezaali fair kubanga ye yali awiininga nnyo, ontegedde? Kuba kati nakati saawa eno bw'oteekawo award oyinza omaliza nga era ogimuwadde bw'obanga omukkiriza agyetabemu, okitegedde? Ekisooka alina fan base emala to do that, ontegedde? Because baani abalonda? Bantu abalina. Kakati era omaliriza omuzizza mu oyo drama. Kati ebintu ebimu toyagala biyingiramu kuba bigenda distracting the whole, biyinza okudistracting okujja ku mulamu omunene. Nga tumaliriza obubaka bw'obusembayo
abayimbi naddala abayimbi abo abakajja obusembayo bakabanga obusembayo njagala kusaba okuyayana kw'abayimbi kuno kugende muyimbe bannange. Nze ndi musajja omulimi, ndi artist, ndi ki wakiri oweeki wendaba eggwako nga sikozeyo kantu kasesa bantu nga nkolayo ekyekisiru nga mbasesaamu okay ekyekisiru in that context but ndina mulimi nti nze essaawa eno obudde ondaba ndi ku ssimu ndi ku masimu ga mbuzi zange, nina embuzi ez'amata ontegedde njagala agamata g'embuzi baize malungi nnyo era bagagala munkubirako ontegedde nti kikyengezaako okugaba nti ndi mu bizinensi eyo okyegedde kati n'ebirala bingi nti you produce bw'oba oli wa movies producing a movies, bw'oba oli wa skits producing a skits, bw'oba oli wa muyimbi yimba ennyimba mu nnyimba 10 z'oyimbye temusobola kubulamu lukwata ku mutima gy'abantu tekisobokera ofunategedde so kati muyimbe ate buli omu akolere mu minizi ze okyegedde teri kibi nga kubeera muyimbi n'omalako omwaka nga toyimbye kiba kibi nnyo teri kibi ng'ekyo kyekyeta n'abayimbi bawano okulaba nga bavaako nnyo teri kibi teri kibi nga kati ng'omalako omwaka njagala kutegeera obadde okola ki watoli mulimi genda oyimba ebiyimbayimba nze ninayo abayimbi bemmanyi ng'okimanyi nti Bebe Cool alina ennyimba mu studio nyingi okusinga z'omanyi kisobokera ddala Chameleone same story nti oli waddembe okufulumya buliyimba buli lunaku ontegedde teriyinza kukubuuza so the idea is produce chegedde you produce production awe tuli mu production ontegedde bw'oba tolina kyofulumya kizibu nnyo competinga ku katale konna akenshi tekiba kyangu yaman kale bannange mwebala nnyo mali ddala okubanga mwekuumiddeko manya nsigadde ndi Wumalu omukutu Test Media UG gwene yakatoyengako likinga subscribinga osharinge mbeerangawo ne muganda wange Butukula nga tubatuusaako ensonga nga bweziti ffe tukuwa kasavu kanyama tugenda ku politics entertainment nodaba nga tubeerawo mu kifo kimu ogambe nti bano bampa kintu kimu ffe tukuwa kasavu kanyama mbagala nnyo mwebala nnyo mabalire ddala.